atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi Ddembe nkusindikira Ddembe mbagombogo kyewaggula ezaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu kati tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva ewa Ssalongo Kuthumi. Nsaba okole ekikoowe ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Bino birina olina okubeera nga obiteebereza bisobole okubeera nga bikuyamba okusobola okubeera nga owandiika ensi yo ey'omunda. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulize omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era entebe eyo ey'obutukuvu obukutuddemu. Ye ggwe ettonde ery'obutonzi era erituddemu buli kitonde kyonna. Omwagalwa, otambulidde mu ngoye ez'enjawulo egitali mibiri gyokka egy'omubiri gy'olimu ng'omuntu, naye otambulidde mu bisolo, otambulidde mu binyonyi, otambulidde mu biwuka, otambulidde mu bwakatonda obusatu obukola obutonzi bwonna nga y'empewo, omuliro n'amazzi, n'ogattaganya obulongo oba obwakatonda buno obusatu obukola bwe bayita twiniita omutukuvu akola obutonzi bwonna, kwe kukola omwenda ogwo ogukola akakiikoko ak'omwenda akatudde si ggwe mwekka naye buli kitonde ky'olaba. Oba kitegera? So buli w'okwata ku mutima gwo n'odda mu kadde akaakakati kikuyamba okusobola okubeera nga oyambaza bunyama amayengo ag'omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu atudde mu ggulu. Eggulu eritakoma kubanga eggulu lyawukana okusinziira ku mayengo g'oba olimu. Oba kitegera? Mu myayiiro emingi egiri mu 354 mu mwayiiro ogwokutaano abaana b'abantu bagenda kulabirira ddala nga ggulu ddene, naye ate nga ebiri mu myaliiro egy'ewaggulu ate nga by'amaanyi nnyo okusinga ne bwe tulowooza. So eggulu tulitonda, Omulongo waffe atudde mu ggulu era nga tasiki yaffe kwe kubeera nga tuleeta entegeera yaffe etuukiridde mu ntegeera eyo gye tubeera tubbulukukidde. Weewaawo, ebbaluwa okuva ewamu Ssalongo Kuthumi egenda bw'eti: mbalamusizaako mwenna ebitonde ebyakaayakana mu kitangaala. Ndi Kuthumi, abaagalwa, mpeereddwa ekitiibwa okubeera nga nkomawo nate okubeera mu maaso gammwe n'okuyogerako wamu nammwe mu kadde kano n'okusobola okubeera nga mbaweereza ekitangaala kyange ekyokwagala n'amagezi eri ekikula kyammwe, n'okusobola okubeera nga mbaweereza mu lugendo luno lwe mulimu mu ngeri eyeetaagisa naddala mu kaseera kano ke mulimu mu mutendera ogw'amayimusibwa gammwe gwe mulimu ng'ebitonde bitudde ku sseŋŋendo eno. Abaagalwa, njaayaana okusobola okubeera nga mbawa endaba yange n'okubaaniriza okubeera nga mufumiitiriza ku biki ebigenda mu maaso mu mayimusibwa gammwe era nga we mweyongera okubeera nga mukulaakulanya amayengo ga sseŋŋendo na ttimba n'abantu abamutuddeko. Abaagalwa, ekitonde ekimu buli we kikyusa endaba yaakyo ey'ebintu kisoboseza emmeeme okusobola okubeera nga yeggulirawo n'okubeera nga efuna amayengo ag'emitendera egy'ensi ezawaggulu ez'ekitangaala eri ekikula ky'ekitonde ekyo. Kino kiba kitwekawo ettaffaali egattaganya
oba ettaffaali erigattaganya enkulaakulana ey'awamu ku sseŋŋendo yonna. Si ku sseŋŋendo yokka naye ne mu butonzi bwonna. Mu ngeri eno kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku ndowoozaayo, endaba ye ey'ebintu n'ekkubo eryo ly'okwata mu ngeri gy'olabamu ebintu. Ekisooka kwe kubeera nga ggwe kennyini weeraba otya, abalala obalaba otya, era n'ensi ogiraba otya. Kubanga ekyo kye kiteeka ettaffaali ku mayengo ag'ensi ebeera ekwetoolodde. Abaagalwa, mwenna muyina amaanyi era nga mwenna muyina ekiruubirirwa ekyabaleeta wano. Kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga wejjukiza nti wajja wano osobole okubeera nga oteekawo amakyusa eri ggwe kennyini n'ensi ekwetoolodde. Amakyusa geetaagisibwa kubeera nga gatandikira mu kikula kyo. Ozuukuka mpola mpola n'otandika okubeera nga olaba endaba empya, entegeera empya n'ekitangaala ekijja, kye kiyamba okubeera nga kigattaganya ettaffaali ey'awamu erikkiriza abalala okusobola okubeera nga bazuukuka. Abaagalwa, njayaana okubeera nga njogerako wamu nammwe mu kiruubirirwa kyammwe ky'okubeera mu ddembe oba amayengo ag'eddembe. Mu ngeri eno njayaana okubeera nga mbabuuza ebibuuzo bino wammanga. Omwagalwa, okkiriza nti emmeeme eyo etuddemu ekiruubirirwa eky'okubeera mu ddembe ng'oli ku sseŋŋendo nattimba? Omwagalwa, oyaayaanira okubeera mu ddembe? Oyaayaanira okubeera nga otonda eddembe? Oyaayaanira okubeera nga otonda eddembe eri abalala n'eri ensi ekwetoolodde? Omwagala, nkwaniriza okubeera nga ofumiitiriza ku bibuuzo bino bye nkubuuzizza mu ngeri ey'obukkakkamu n'obwegendereza. Omwagala, kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga otambulira mu ddembe, si mu busirifu, si mu bwetengeredde, naye okutambulira mu ddembe. Nga newankubadde wayinza okubeerawo embeera ey'akasandali oba embeera ey'akavuyo mu nsi yo, n'osigala nga otambulira mu ddembe lirimu. Omwagalwa, eddembe liviira ddala mundaayo ng'ekitonde, era nga kye kimu ku bintu ebitudde mu nsi ye ey'obuntu ekuwa obumativu obwetengeredde, okukkakkana n'okubeera nga otambulira mu ngeri ey'obwerufu nga ggwe. Omwagalwa, eddembe terirwana naawe oba n'abalala. Kiba kitegeeza nti obeera weggulirawo, era obeera wa muwendo, era obeera bumu wamu ne maamawo nattimba wamu ne nnamuziga y'omutima gwo n'omutima gwo. Eddembe lyeyongera okubeera nga libeera obusimu eri ensi yo n'empuliraayo, era n'entegeeraayo ng'ekikula kyo. Eddembe teryetaaga kubeera nga liri mu nsi ye eya wabweru, naye eddembe balitambuliramu mu bulamu bwo obw'omunda. Mu ngeri eno, omwagalwa, nkwaniriza obeere nga weesoomooza okubeera nga ozuula eddembe mundaayo. Osobola okussa ekikoowe ekyebuziba mundaayo. Kise, omwagalwa, mukadde kano woba oyagala, wandisanga nga otudde mu bbanga ery'obusirifu mundaayo, oba wandisanga nga ekifo ky'olimu mulimu music omuseeneekerevu akuyamba osobola okubeera nga odda mu bbanga eryo ery'eddembe oba ery'amayengo g'eddembe lyo. Okitegera? Oba emirembe lyo, oba emirembe gyo. Tandika okubeera nga obonga eddembe lyo oba emirembe gyo egikutudde mu kyeki, era kiwulikika kitya, era kiri mu langi ki?
osobola okubeera nga owa eddembe eryo oba emirembe eryo n'ebirungo kiki ky'omanyi ku ddembe kiki kyeriri eri ensi yo. Buli woofuna empulira eno ey'eddembe oba ey'emirembe eri ensi yo kiba kitegeeza nti oba ogenda kutambulira mu ddembe ate kikuyamba okubeera nga weesolosa eri ebbanga erituddemu amayengo ag'emirembe. Nkusoomooza omwagalwa okubeera nga oyingira katugambe mu kifo kyonna ekikontana n'amayengo ag'eddembe. Katuteebereze nti wandiyingira ekifo nga kirimu music awoggana oba nga mulimu abantu bangi nnyo abayogera, katugambe oba akatale. Kino tekitegeeza nti kyetaagisa kubeera nga ekifo ekituddemu ekizikiza nedda. Naye ekifo gwe ky'olowooza nti tekiriimu ddembe, ky'ekifo kye njogerako. Weeyanirize mu kifo ekyo, zuula eddembe mundaayo. Ebiseera ebisinga mu mbereberye kyandiba nga kisoomooza, oba wandisanga ng'ebiseera ebisinga ng'oli mu bifo ebyo nga ova mu bbanga eryo ery'eddembe mu ngeri ey'obwangu, oba wandisanga nga buli kiseera weebongera mu mbeera ey'okubeera nga ova mu ddembe nga wodda mu mbeera ekontana n'eddembe, nga wekijja wekigenda. Gezaako okulaba nga obeera omulabirizi eri empulira eno ebeera eri okubeera nga yeebongera eri ensi yo. Weebuuze, embeera eno endeetera okubeera nga nva mu ddembe lyange ey'omunda eva mu bantu okubeera nga bayogera nnyo oba okubeera nga music awoggana nnyo mu kifo kye ndimu, oba eva mu kuwoggana kw'emmotoka eziyita awo w'oba oli. Kkiriza ebyo bibeerawo, w'obikkiriza dda mu ddembe lyo, weeyongere okubeera nga oyingira mu ddembe lyo eritudde mundaayo mpola mpola paka w'owulira nga eddembe oba ekifo ky'olimu kitambulira mu ddembe lyerimu erikutuddemu. Omwagalwa, okusoomoozebwa kuno kwa maanyi nnyo nnyini ddala. Era w'osobola okubeera nga otuukiriza ekyo, then kiba kitegeeza nti gabeera gatandise okubeera nga ozuula amazima go eri ensi yo. Era kiba kitegeeza nti osobola okubeera nga otonda eddembe lyo mu buli mbeera ebeera ezze eri obulamu bwo. Omwagalwa, buli w'onaakola enkola eno kijja kukuyamba okubeera nga weesolosa eri amaanyi go, era n'otandika okubeera nga obeera mukama w'ekikula kyo oba n'obeera omuntu eyeefuga oba ekitonde ekyefuga. Kiba kitegeeza nti obeera tokyakkiriza balala kubeera nga bayingira mu ddembe lyo oba bayingira mu kkubo lyo. Oba kitegera, empulira yaabwe n'eberema kubeera ng'eyingira mu mpulirayo oba mu ndaba y'ebintu. Kiba kitegeeza nti oba olonzeewo ekkubo lyo oba eddemeezi lyo ly'oyagala okubeera ng'otambuliramu mu nsi yo. Kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna ekibeera kizze eri ensi eyawabweru obeera tokikkiriza kubanga obeera watonda eddembe eritudde mundaayo ng'eryawabweru tolikkiriza kubeera nga likuyingirira. Oba kitegera? Era kiba kitegeeza nti ebiba bitudde mundaayo bibeera bitudde mu bbanga ery'eddembe, nga newankubadde wabweru wayinza okubeera nga waliwo embeera etali nnungi oba ey'akasandali ebeera ekwetoolodde mu mayengo agabeera gakwetoolodde. Omwagalwa, amayengo gano gaba gajja kufuuka essabo lyo, era ekifo eky'amaanyi nnyo nnyini ddala era ebbanga ery'amaanyi mundaayo, kubanga kiba kitegeeza
nti obeera oyina obusobozi okukuuma amayengo go, okukuuma ensi yo, era n'okubeera nga okulaakulanya amayengo go ge weetaaga mu lugendo lwo. Omwagalwa, kino kye kiruubirirwa kye wajja okusobola okubeera ng'otuukiriza. Era kye wajja okusobola okubeera nga otonda. Kino buli w'okikola kibeera kigatta ettaffaali ku mayengo ag'awamu. Buli w'otuukiriza kino, ku kusoomooza kwonna kw'oba oyingiddemu oba mu kifo kyonna ky'oba oyingiddemu, kiba kitegeeza nti oba otandise okubeera nga weezuula ggwe ng'ekitonde, oba otandise okubeera nga ozuula ebbanga eritudde mu ndayo. Mu ngeri eno buli w'okola ekyo n'ensi ye eyawabweru etandika okubeera nga ekyuka, kubanga otandika ogiteekamu amayengo ge gamu. Katukuwa ekyokulabirako nti maybe oli mu kifo ekirimu music awoggana, n'obeera nga osobodde okubeera nga okuuma eddembe mu ndaayo, omuntu oyo asobola okukendeeza naye music. Bwe babeera ng'abantu babadde baregesa oba nga babadde bawoggana mu katale, basobola okubeera nga ate bakkakkanya ku maloboozi oba mu kifo kyonna ky'oba olimu nga babadde bawoggana. Era kiba kitegeeza nti oba otaddewo enkyukakyuka n'amakyusa eri ensi gy'oba olimu. Kino sitegeeza nti mweteeke mu bifo eby'obulabe. Nkiddamu. Kino sitegeeza nti mweteeke mu bifo eby'obulabe. Naye gezaako okulaba nga onoonya ebbanga eryo ly'oyagala okubeera nga otuukirizaamu eddembe lyo. Ebbanga ly'osobola okubeera nga okozesa mu birowoozo okusobola okubeera nga otuukiriza eryo eddembe by'obadde tolowooza nti osobola okubeera nga olituukiriza mu kifo ekyo. Kiba kitegeeza nti oba otandise okubeera nga ozuula eddembe lye ery'omunda, era ne lyeyongera okubeera nga libugaana eri ensi yo, ne lyeyongera okubeera nga lifukirira ku ekyo kyonna ky'oyaayaanira okubeera ng'otuukiriza mu bulamu bwo. Mu ngeri eno n'obeera nga otambulira mu kiruubirirwa ky'eddembe kyo n'okubeera nga oleeta eddembe lyerimu okuva ku nnamuziga y'omutima gwo, n'obeera bumu wamu n'omutonzi wo akutuddemu, ate n'oyambako n'abalala oba n'owanirira n'abalala nabo ne basobola okubeera nga bakyusa ebirowoozo byabwe, y'engeri gy'okyusamu n'oteekamu amakyusa, n'oleetawo amakyusa eri ensi yo n'ensi yonna, n'okwetooloola obutonzi bwonna. Kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga ovaamu amayengo ag'eddembe. Mu ngeri eno osikaasikanye abantu be bamu abalina eddembe lyerimu, ate nabo bayeyongera okubeera nga bavaamu eddembe lyerimu, nabo bali-connecting oba balisaasaanya eri ebitonde ebirala, eddembe lyeyongera okubeera nga linyinyiitira eri ensi yammwe. Oba kitegeera? Kyonna ky'oyagala okubeera ng'ombuuza kitudde mu buziba bwo. Kwe kubeera nga otuukiriza ekiruubirirwa kye eky'okubeera eddembe eri Sengendo na Ttimba. Kubanga ge mazima g'obuntu. Era nga kyekyo ky'ekyokuddibwamu eri ebibuuzo by'oba oyina nga ggwe omuntu. Nkwagala era nga nkuweereza ekitangaala kyange. Ndi Kuthumi, nkwebaza nnyo. Atendereza wagulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.